kulikirayo ddala. Abaana batandise olunaku olwaleero okuddayo ku masomero. Abasomesa please allow kigambo kikola nnyo mu kiwuliza abazadde bazze nakyo mu kamwa nakibatendeka. Abazadde nakibatendeka. Amasomero agakkiriza abaana bange okusoma nga Bulemeezi SS Vumba please allow, mbaagadde nnyo era mbaagala. Amasomero muri Quality Junior School mbaagadde nnyo please allow. Somero nga bagita Motherland wali eri nabweru please allow. Tubaagala nnyo mwe bali kwera nga mukkiriza abaana baddeyo ku masomero. Nammwe abalala mukole bwe mutyo. Abazadde bavudde mu Christmas ne bayingira okulonda, ne bava mu kulonda, internet nejjibwako awo namwe yo season, amazzi ne gabayingirira agahaamu. Ne balwana ne Mr. Kabanda kubagoba ku street kukola n'ebirala. Kitegeeza tebalina ssente, bati bajja kusasula kubanga abazadde abasinga ebintu bakolera mu bulamu buno obw'abaana kumusomesa na kumuwa mmere. Omwana ne bwakuba ebiraka naye omwana kasita abeera ng'asoma n'okulya ng'alya, oba oli awo omuzadde asinga kyasinga okubeera ng'akolerera. Kale amasomero, omuzadde twala omwana mu ssomero ly'osobola, kisooka. Ekyokubiri, twala omwana mu ssomero ly'owuliziganya n'omusomesa n'omukulu w'essomero. Wali amasomero gemmanyi nga tebateesa, bagamba omwana atandika essomero zero balance. Oba oyagala muleete batoyagala kireke mutwale walala. Aga masomero mangi. Abazadde abasinga mugeesibyeko olw'okuba okola n'omuzadde okola ne workmate wo akugamba owange ali ku ssomero ly'egindi, owange ali Buddo, owange ali gindi nga naawe oyinikiza. Enfuna si y'emu, ebizibu si bye bimu. Oli ava mu famire y'abagagga, guva mu nfalire y'abankuseere, ate gwolabirira ekika kyo, gwolabirira nnyoko, gwolabirira kitaawo. Kati omwana muteeke mu ssomero ly'olaba nti si bbi naye nga ddungi, ajja kufunayo knowledge as long as you can communicate well with the teachers and the headmasters. Lwaki abaana kati tetukyabasomesa nnyo bafune emirimu? Olw'ensonga abali ku mirimu egyo tebalina ate qualification. Kati ate baddeyo buzzi kusoma bafune qualification. Kati ate abalina qualifications ate bo tebalina mirimu. Okirabye ekintu ekyo? Kati ekyo kintu kiteeke mu bwongo obwo, ogambe nti omwana ono kamuweerere asome asobole okubeera nga bwemba nkoze ka business ajja sigala nga akarwaninga nga nange bwenjiri beeno kaleme kugwa, mwenna mubeere nga mugatta obwongo. Bati bwebanga omusomesa nti afune omulimu mu gavumenti ejja kujjanga plan byoba option ng'omukisa gumujjidde. But sooka omusomese ng'ekigendererwa kyo kya kumupulaningira how to manage your business. Kuba abasinga mukoze businesses ne zigwa lwa nsonga. Nkola omulimu, nkola tandika business nga ndi ku Kwemala radio, obudde ne mumalira ku Kwemala radio, ne nkola business endala nga ate nina kunoonya mukozi agibeeramu. Omukozi naye akyolooza nkyolozebwa dduka akola eyiye. Ne bw'oteekamu omwana wo, amanya bitukola bya family, muteeke ku musaala mukole business ijja kwakayakana. Ne bino mumuwe abantu abalala emirimu. Unless ng'olaba nti kyati kyetaagisa money power, but still omuntu amaani nga business alina kuba mwana wo. Oba ontegedde? Kati kyoba ofuba somesa omwana. Mutwale abaana mu masomero agasomesa ebyemikono. Nkuwa kyakulabirako. Nze essomero lirinako obujulizi lya Bulemeezi SS Vumba. Lwaki? Nti omwana ayingira senior 1 ne bamubuuza ku masomo gano eriwa lyagala okwongereza ku bino byagala okusoma ebya bulijjo. Basoma bino ebya bulijjo bimanyi ebyekisiru. Ne bamubuuza kiki kyagala okugira, nti tulinawo amasannyalaze, tulinawo kanika emmotoka, tulinawo enviiri, tulinawo okwokya welding n'ebirala. N'olondako. Omuzadde ne bagamba nti omwana wo nno alonzeewo kwokya byuma, nti ye olina omugulira toolbox, n'ogimugulira n'abeera nayo. Akaseera buli katuuka nga kakwokya welding nga bafuluma nga bagenda. By senior 3 omwana aba ategedde kyalina mu 20 singa senior 4 egaana DIT certificate agirina, kuba ebibuzo bya DIT babikola mu senior 3. Oba ontegedde? Babikola mu senior 3.
kati omwana abeera alina certificate eno neeri ezo certificate zenkanankana eyo yenkanankanira si neya olevo mweche mutamanyi nemwe nemusomesa omwana nasoma muwawa asoma theory agenda gi applyinga kwani twasomanga zi hukusiro wano wendi sirabanga bwe dilwe naye applyinzeko hukusiro bansomesa ebyo bya mirage nembitegeera kale oba bwoba ovuga ng'oli ku chorus n'olengera oluntu olumasamasa ng'ovuga olengera eri bwoti mirage but nebuuza binyambirawa I'm not even scared of the mirage newe mbanjirabye you know so tubakubiriza okubeera nga ebintu ebyo mubikola olunaku olwaleero njagale tutandikire ku story ya mwana mulenzi Green Daddy ono abadde erinnya lye eddala eryasooka yaani omanya zaakyusakyusa amannya yali ani Green Daddy waliwo erinnya lyasooka okubeerawo DJ JTBC jukizaamu erinnya lya Green Daddy eryasooka yali ani Opa Fambo Moshi Mavoko ndowooza kati n'akyusa amanya Moshi Mavoko era yali Jazz Mavoko omulenzi ono bambi mawulire ga nnaku yafiiriddwa omwana kabebi kato badde bakakazaala ne kafiira emulago naye obulagajjavu bonna abutadde ku basawo b'emulago obulagajjavu bonna abutadde ku basawo b'emulago agamba balagajjalidde omwana we n'afa kibi nnyo teri yayagala muntu kufa naye abantu bakyusiza omudumu mu kifo ky'okusaasira Opa Farm yani Green Daddy ate ne baddamu kumukuba of which it is bad nga bamukuba bamwakyuzinga nti wayimbira President Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza wayimba nga kwotadde n'okuvuma kitegeeza by the time agenda okuyimbira nga buli kimu kiri okay life ngeri okay naye abantu bano abalinga bagira Kyagulanyi n'abalala bonga balabo obulamu tebuli okay amalwaliro tegali okay ebyenfuna tebiri okay na buli kimu nalabye ne Kasuku naye babadde bakola ki bamulumba kujjajjaawe nga bagamba you are protecting your gain ebintu ebyo bibi bannayo kumookinga abantu abafiiriddwa abantu omuntu aba alina pain ye ku mutima tuteke politics aside tusaasire ku bantu bano oba ntegedde naye nammwe abali eyo kibawe ekyokulabirako nti nno wano kati ke kaseera tutambulire ku page yemu n'abantu abalala. I've seen a video eya King Saha nga boogera ku baana ba boda Mr. Kabanda yavaayo n'agoba abatembeeyi ku luguudo n'abaana ba boda abasuubuzi ne bavaayo ne bagamba abatembeeyi nti tuwe mu weeks 2 tumale okuzza abaana ku masomero twamuke ekkubo naye alina statement gye yatandika nayo nti ebyobufuzi byawedde quote that ebyobufuzi byawedde tudde ku mirimu gyaffe kekaseera tuteekeretekere ekibuga kitegeeza ki babadde babaagala mu kalulu akalulu kawedde mwenna mugenda ku safaringa the same mwaba boda abadde bambala t-shirt za yellow ne mukuba abantu ne muyisa bubi abantu ne mukola bitya ogwammwe gwawedde mudde ku mirimu nga mugikolera mu bifo ebituufu ebiri allocated by the government. Ekibuga Kampala mukyamuke kitegeeze yawagira Bobi Wine n'atawagira Bobi Wine mwenna mu luserumu sukali mumugula kyekimu ekitabo mukigula beeyi yemu kati mutagala kyekimu okunoonya wawe mugenda okukolera oba muntegedde nga tonnagenda gamba nti kowagire gwowagira sooka weebuuze kye tuyita aftermath bwe biggwa nsigaddewa biwedde bulungi era bw'olaba ng'onoobeera mocked osobola okwekuumira embeera yembi n'ogamba nti mu mbeera yonna eriwo abantu bajja kubeera nga bamookinga kuba ndowooza singa Green Daddy yafunye nga tannapostinga kintu kyonna yafunye advisor ye wabanga mutuufu nga kyaliwo yandibadde amugamba don't post lwa nsonga ebigambo ebimugambibwa essaawa zino singa asoma post sezo n'ebirala ebimugambibwa yonna gyali ku mikutu egy'enjawulo bya bulumi okusinga n'omwana eyafudde
bya bulumi nnyo togenda bakuba guwa byetereddeyo tewajjeko comment section tewakoze eki abo ntegedde kati bw'obanga owagira kyowagira olowoozangako bwe kibanga kiwedde kuba kiba kyakaseera buseera bwe kiba kiwedde kikuleseewa gwe ng'omuntu bwe kiba kiwedde kikuleseewa ebyo bye mbagamba siri nti mpagira abamookinga abantu abafiiriddwa abantu baabwe n'abakozi batya no era nabagambiddewo nga ntandika nti kibi okumookinga abantu naye twewale n'okupositinga abange buli kimu tukipositinge nzinateekawo netteeka nti nga nfudde nga ate mumpositinga omulamu gwange opositinga gukoze eki ompositinga nkukoze eki nfiiriddwa muntu ali atanga mpositinga nti munnanga ate biki no nedda lwaki nti Facebook oba social media buli lunaku bwe lutuuka lwe wapositinga ekintu ekyo memories zikomawo olibeera mu bikadde mu byayita paka ddi olibeera mu bikadde paka ddi Green Daddy okaabye sorry golinza okuba gwe mulundi gwo gusoosa okukaaba ne waliwo ate abakaabye forever nga solution gye balina ey'okufuna obujjanjabi ye mulago wokka nga talina walala gy'asobola kujjanjabya lwaki talina ssente nga either alina genda neyeebaka eyo omwezi bano bakina nina kansa nina mitima girwadde na biki alina kwebaka eyo omwezi alabe ng'afuna ate ku kajjanjabya akatonotono so abantu bavanga ne bagamba nti kino kibi oba oli awo oddangako mu mugongo gwabwe n'osirika n'olaba enkaaba yaabwe bw'omaliriza ekyo n'ogenda ku mulimu gwo n'okola ng'okola nga tovumye nga toyisizaawo message yonna nga tokoze eki odde wakaawo bw'ofuna ebizibu byo don't cry for the society lwaki society eyagala byonoonese they are adding pain into pain olunaku olwaleero nkugambye bye tukyatambulamu mbadde nabawaddewo ku story yesterday ey'ababaka abagenzi wa President Museveni omuli Nsibambi, Latif Sebagala, Kabusu Moses n'abalala naye mu bonna bavuddeyo okwogera Nsibambi ayogera n'obulumi Nsibambi ekimuluma nti maama we yajaguzanga amanyi omwana we awangudde kumbe bamuwangudde eyawangula Nsibambi si wa NUP wa NRM naye ate obukyayi Nsibambi abulina nnyo ku NUP kitegeeza ki nti kitegeeza abe NRM bakolagana nabo oba oliawo nga baali bamusetinza ajjeko abe NUP ne bigaana NRM najja n'ayitawo obukyayi bonna abulina ku baana ba NUP atuse to the extent of okugamba nti abantu beyesimbamuko tebategeera abalonzi tebategeera abalonzi ndowooza muwulira mutandike okutegeera mulonde abantu abalina obwongo kyategeeza abalonzi temutegeera mutandike okulonda abantu abalina obwongo mufune ku bwongo mulonde abantu abalina obwongo kino nja kusaba mwami Nsibambi ndowooza wandibadde osooka newewalako ku mawulire olw'ensonga baba amawulire bino bye baagala bakubuuza buli kasasiro yenna otomere oyokye naye kikulekawa yatuse n'okukola statement n'agamba nti after all nze ekyalo kyewaffe simanyi bagamba ekyalo ki bo bannonda era abo ngenda balabiriranga bebi ne kati abo abaje gaabo abatannonda be nakolera ebirungi alina simanyi gye yateeka amasannyalaze ga sola alina gye yateeka agaki alina be yasimira kaabuyonjo ezo sente mwami Nsibambi twakitegedde zaali za muwi wa musolo tezaali zizo kitegeeza oludde ebbanga ngokolagana ne President Museveni era nga kujjako sente nga kati nza okufuna akalulu nnakuteekamu kino na kino mpa sente nga Museveni ateekawo omusolo omungi nga bagubinika nga bazisolooza
nga bajja bazikuwa ng'ogenda okola. Kati abantu tobalangira nnyo, tobavuma nnyo, tokola ki? Oyongera kunama. Obusungu olina bungi. Bannaye bwe wabeerawo wa famire ya mwami Nsibambi anaatera ogenda mu depression eya Bad Black. Kye bayita depression. Bad Black agita depression. Anaatera ogiyingira. Kino nkibagambye. Temugamba nti ndi mulogo. Ekyo nkibagambye. Ndabye omukulu Odonga Oto ng'agamba nti bannange ndowooza kati n'abalonzi beetaaga okusooka okulondebwa. Olwo bonna bagenda bagula ideology ey'okubeera nga bagamba nti abalonzi balina okubeera nga babasunsulamu nti baleete education level. Bw'oba oli wa senior 6 gw'okkirizibwa weka okulonda, owa senior 4 ojja kulonda bali abeero si wano. Oba ntegedde bati omuntu oba omugyeko eddembe lye ery'okwerondera omukulembeze we. Ekyokubiri, temunnenya balonzi. Abalonzi baalonda abantu be baagala. Wabula ekibiina ekiri mu buyinza n'abalangirira abayiseemu ne bakyusa. Ekyo yerogekegwa mu buuka mwenna. Nsibambi, Odonga Oto n'abala mwenna abalowooza nti abalonzi baakoze ensobi. Abalonzi tebannakola nsobi. Abalonzi baalonze abantu abatuufu ne bikyusibwa. Oba ntegedde, ne bikyusibwa. Mukikirize. N'ekirala, mwe waliwo ebintu ebiri designed for you. Nti ewano ofuga ebisanja 2 todda. Mukole nga bali mwezo. Bali mwezo yajjanga kansala. Yajjanga kansala, nava kubwa kansala, nadda kubwa meya wa Nakawa. Nakola obusanja bwe yasavinga n'avaayo nadda kubwa MP. Kati azze kubwa Lord Mayor Kampala yenna. Mukyuseeko. Abantu babeeta mu lwansonga. Abamu mubawa ebintu ne mubalangira. Muli bakopi. Bantu mwe muli bakopi. Gwogaba kino n'olangira. Waliwo gwenda bya comparing n'abuuza abalonzi baagala ki. Mu Nsibambi yabakolera amasannyalaze n'abawazi sola biki ne batamuwa. Mwate Kanso Seggona ye n'atabawanga abagamba eyababba yeyanziba naye ne batamuwa kalulu. Nga yeebuuza abalonzi baagala ki? Mudde ku ground mabuuze abalonzi kiki mwagala. Mudde ku ground mubabuuze. Ebintu bino byawukana. Abajjayo Seggona tebaali balonzi. Kyali kibiina kye nga kimaze okukola research ku ground. Akola atya? Abajjeeyo Nsibambi tebaabadde balonzi. Yabadde gavumenti ya NRM n'abalangirira akalulu. Mwe mulemeddwa okutegeera. Kati seba badde abuuza nti abalonzi baagala ki? Ansa ndowooza ogifunye. Abajjeeyo Nsibambi tebaabadde balonzi. Kubanga I bet okubeera nti ne yawangudde awo ku gundi nti oba oli awo yasinga Nsibambi gwe baalangirira. Sisuubira nti yasinga Nsibambi obululu. Etebya Uganda. Mwe bali kutambula naffe embeera eri eti obulamu busambula butya. Ffe tubaayo eno nga tubakwasaganya nammwe mutukwasaganye mu mpolampola. Don't jealous us. Don't jealous us. Wano tukwa amawulire ne tuwaako endowooza yaffe si mu bubi. Endowooza yaffe terina kukunyiiza. Ffe kye tulowooza nze ng'omuntu nze kye ndowooza nkuwa ndowooza yange. Gwe nawe byoyogera olinza olaba nti byebyo. Kuba kati nalabye yatandikira ku low pitch kati ali ku high pitch. Kitegeeza anaatera otuuka ku climax ya. Ate climax ebe kutwala mu depression. Wenna nga baakukubya akalulu. Akina baluta maguzi baani mwala luta maguzi nga akaba sali musale n'afuuka eŋŋombo. Abondegedde neefuuka eŋŋombo sali musale. Waliwo omwana wanayina akakozesanga beediye sali musale. Therefore okwewala embeera eyo
I think it is better ne mubeera abasinga nga mukita ne muumula. Nabalire mukwano gwange Kayemba Solo nangamba sigenda kwapiiringa 1. Ekyokubiri ninza obutadda mu kalulu ate nga si Kayemba yekka yayogera. Wabula n'abalala bagamba balinza obutadda mu kalulu singa system eno yekyaliwo ya Mwami Museveni ne Mwami Muhoozi Kainerugaba. Bwe banaabanga bakyali mu buyinza balinza obutadda mu kalulu. Abaffe mbabuuza nga ngenda mu musical break. Olwo Mwami Museveni abeera tasikowalinze bwe yagamba nti by 2026 tewajja kubeerawo opposition aba tasikowalinze